kuchalo ate era goma seyo ye bulangiti yaffe bakyakuwa kati olunaku lumu yanoga emwanyi mpaka 12 n'awunzika n'olumwanyi oluliko obuwuka kati obuwuka bwe twali twebise ne buyingira mu matu gange bwe bwayingira twatambula ekiro tunoonya musawo ayinza okugyamu akawuka mu bulago naye nga tetumanyi kiki ekinnuma ng'enduulu njereere oluvannyuma omusawo n'atugamba kawuka kaayingira munda tugenda okakebera nga kamwanyi maama n'agamba omwana owange mbadde musse ate ofiisanga ng'olina abataano naye ng'olina omu ng'olina aba ono omukulu yafudde naye mukama nyambadde suuti nga tetuggalawo kubanga ne bwoggalawo twagasangawo kiti naye nga bwe twebaka wansi nzijukira nti waliwo bye bayita ebimonde babita nyengere kati kino nakyo ki nga bw'omanyi abaana teyeebaka n'akakola susu kati muto wange katongoleka nakateeka okukola susu buli lunaku kati ate maama ng'obudde obukebera abaana bwe basula akeera yakoze ta puroguramu akeera kugenda kuwatanya kati nga kimutwalira omwezi okukebera wansi kwe tusula nga mulimu emyengere yeekana ensingo yakyakuwa kubirayesengalonga z'amaani olwaleero nze nyambadde suuti olwaleero nze nina ennyumba ku kyalo ennungi olwaleero nze mukulembeze mu kyalo ne mu kibuga ne mu ggombolola olwaleero webale kumpa ku ssente bw'oba ozaagadde zimpe olabika naawe bwoti bwakula aleluya kati ebiseera ebyo mmanye ekintu kimu leero lulala n'olwenkya lulala leero biganye naye enkya tebitagaana tewetta teweetuka leero biganye naye enkya tebijagaana omulabe wo leero w'amaanyi naye ekyajja kuba nafuye kigambe muno omulabe wo w'amaanyi leero kireekana oba owulira imira ku bigere byokyogere omulabe wo w'amaanyi nnyo olwaleero naye enkya talina maanyi wamusinga talina maanyi wamusinga kitwala ekyo katonda kuwa amaanyi katonda kuwa obuyinza kumulabe wo olwaleero olunaku lw'enkya obenga omusinga bijja nga tetuggalawo kubanga ne bwoggalawo twagasangawo kiti naye nga bwe twebaka wansi nzijukira nti waliwo bye bayita ebimonde babita nyengere kati kino nakyo ki nga bw'omanyi abaana teyeebaka n'akakola susu kati muto wange katongoleka nakateeka okukola susu buli lunaku kati ate maama ng'obudde obukebera abaana bwe basula akeera yakoze ta puroguramu akeera kugenda kuwatanya kati nga kimutwalira omwezi okukebera wansi kwe tusula nga mulimu emyengere yeekana ensingo yakyakuwa aziringa 7 n'alyoka azipanga n'ekirago eky'obukanga nga buva ku nnyanja nga kakati okwo kwe tusula essuuka yaffe kyali nga gomasiye bwagisiibamu nga tujja ebika ekiro ate gyakeereramu ogenda okulima bwava okulima n'alyoka ajandika ku 8 awo ku ssaawa emu 2 kiro twebikke sijja kwerabira olunaku lumu yanoga emwanyi mu gomaseeyo gamaseeyo nga gyasiibamu gomaseeyo kyekideyo ekinoga emwanyi ku kyalo ate era gomaseeyo ye bulangiti yaffe bakyakuwa kati olunaku lumu yanoga emwanyi mpaka 12 n'awunzika n'olumwanyi oluliko obuwuka kati
obuwuka bwe twali twebise ne buyingira mu matu gange. Bwe bwayingira twatambula ekiro tunoonya musawo ayinza okugyamu akawuka mu bulago naye nga tetumanyi kiki ekinnuma ng'enduulu njereere. Oluvannyuma omusawo n'atugamba kawuka kaayingira munda. Tugenda okakebera nga kamwanyi. Maama n'agamba omwana owange mbadde musse ate ofiisanga ng'olina abataano naye ng'olina omu ng'olina aba ono omukulu yakudde naye Mukama nyambadde essuuti. Abakulaba ekitiibwa bakiwe Katonda.
banyinya boogera ku Yesu ng'ow'amaanyi naye nga ku kituuti essaawa ennamba gy'amalako aba alinako eddakiika 45 agasaba ssente. Nkiddamu nga musumba naye mu ssaawa ennamba ey'okwogera ku bulungi bwa Yesu ng'alinako eddakiika 45 gakusaba ssente okuva mu bintu ebitali bimu. Sente za kino, sente za kino, sente za kino, sente za kino, ez'ensigo, ez'ekibereberye, ez'ekimu ekyekumi, ez'okwebaza, ez'ekino, ez'okusiima, thanksgiving, ate kino ng'eddakiika 45 zikozesebwa amakubo agaleeta ssente mu nsawo ye. Eddakiika 15 nga zaayogerako ku Yesu amuwadde ebitiibwa. Kubira Yesu engalo nga z'amaanyi. Awo mbeera nkyamu nnyo oba bbeega ne Yesu aba aswadde n'abalokole bangi ng'ogamba oli mulokole okuba aleluya. Ennyumba yo mwe bawulira aleluya ez'amaanyi ennyo era ku kkubo gwakasuka Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyabo naye ng'oli mu kkubo erigende wa sisita gundi ow'omusiraamu gundi ow'omukatuliki gundi otuule mu myaka boosi ng'emmere ye bwejja omala ogira olyoka osibule. Naye nga ye omusiraamu tannajja boosi ow'omukatuliki naye nga tageti yakukuuma mmere gye oswaziza Yesu. Gw'ogenda ewooli atali mulokole okusabayo olugoye lw'ogenda okwambala naye ate nga Yesu ali mu kamwako. Yesu alina amaanyi, alokola era awonya. Emabega twagamba Yesu alokola era awonya, naye nga kitegeeza Yesu alokola era akola ki? Awonya. Naye nga gwe tannakuwonya muzimu gwakusabiriza, tannakuwonya muzimu gwa butakola, tannakuwonya muzimu gwa lugambo. Alokola era awonya. Tekiriiwo. Tuswaza Katonda, tuswaziza obulokole ate tuswaza Yesu waffe. Naye nga Bayibuli egamba tunaabanga mitwe so si mikira. Mbuuza gwe omusumba, nabbi, omutume, omusomesa, omulokole n'omuzi w'enjiri. Waliwo omusajja gwe nasisinkana ku sitwiti ng'atadde abuulira enjiri ne muzindaala n'ateekawo n'ekibbo mbu bamuwe ekiweebwayo. Omukubo ku sitwiti otaddewo omuzindaalo abantu babulire Yesu n'ebirungi bye, otaddewo ekibbo. Kiba kitegeeza bino byonna ebigambo byoyogera ku Yesu tageti eri ku kibbo wali. Kitegeeza omuntu bw'aba atudde mu dduuka wali n'oyogera n'obuzika bw'ogamba nti muleete ebiweebwayo, nga gw'osaba ebiweebwayo alina ekereziya ye gy'asabiramu, alina omuzikiti gwe mwasaalira, alina ekkanisa ya Pentecostal Church mwasabira n'omusumba we gy'ali, era akola kyonna ekisoboka olw'Esande lutuuke atwaleyo ekiweebwayo, naawe okisabire ku sitwiti. Oswaza Yesu oba omugulumizizza, oli mutwe oba oli mukira. Kubira Yesu engalo nga z'amaanyi. Ekyo kyekimu ekyokubira omulokole oteekwa okuba kati Katonda nga bw'ali omulungi. Omulokole yenna oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda, beeramu amagezi agategeera Katonda wo n'okutegeera omusumba wo n'okutegeera Yesu wo n'okumanya by'oteekwa okukola nga tebabikutegeerera. Yeebazibwe Yesu, yeebazibwe Yesu. Nze eddakiika 5 essaawa yange adimi essaawa yange ogimala nga nsomesa nga njogera mumpe sente zino mmala eddakiika 45 ku Yesu, wakiri ne mmala eddakiika 15 zokka nga njogera ku biyamba abantu, ne ndyoka njogerako eddakiika 5 ku ebyo okuwaayo kyekitegeeza. Omuntu bw'amanya Yesu, bw'amanya Katonda, bw'amanya enkola za Katonda, ne bw'otamulemerako kugaba agaba ng'agabira Katonda. Era njagala agamba mwenna bali wana balokole n'abasumba bampulira, mulimu abantu abamu abatuwa nga batuwa kwejjako.
ng'alemeddeko bwe sisituke ekya n'agendayo n'ansabira ng'alemeddeko atuuse n'okunkanulira amaaso bw'ati akansituke amaaso aganzijjeko kati baba bakulumeebwe n'awunzika nga tajja kutta kubanga yakitegedde buli w'omulaba olaba ssente. Mbasuubiza bwe mbalaba ndaba baganda bange, bwe mbalaba ndaba bantu bange, bwe mbalaba ndaba Katonda bampadde okubuulira enjiri, bwe mbalaba ndaba abantu betugenda osisinkana olunaku olumu bwakabaka bwa Katonda nga ffenna tuli basanyufu mu linnya erya Yesu Kristo. Nga kyakuwadda olutero kibagamba nga bwe ŋŋenda kutuuka n'engula sukaali naawe nkimanyi ogenda n'ogula sukaali nga ssente bwe simbula gyengomokera naawe bwezityo bwe zikuwula. Lwaki nkukana ssente aziku ssente zomba ze zinakutwala mu ggulu? No, kigenda okutwala mu ggulu, sikyogera mu nnyime ssente, naye kigenda okutwala mu ggulu si kumpa ssente. Ezo okumpa ssente ingredients mu bulamu bwo mu kirungo ky'okuweereza Katonda kyo. Ekigenda okutwala mu ggulu kwe kuwulira ekigambo kya Katonda kyenkubuulira n'okyekuuma n'okinyweza n'okitambuliramu n'okyusa omutima gwo. Ebikolwa byo ebyobwa Katonda bye bigenda okutwala mu ggulu, so si ssente z'ogabira pasita oyo oba nabbi oyo oba kiki. Nedda mbamaze kube kalonda zamba. Nina eka 5 ez'emmwanyi, ndi musumba, nina eka 5 ezaki era natandise okunoonya tezinabala bulungi ne ntema makubo neme basabiriza nnyo ompe lwa ddembe ng'owa Katonda towanze ate sikukase kumpa wabula onkube kati ng'oli nanduuda owa trafiki abeera eyo n'akuba taata nkusangewa nkuwe ssente zino simukubiddeeko sikubirangako waluganda bwabange gy'olinga oludde okuleeta ekimu eky'ekkumi. Twakola agreement naawe, wakola na Katonda, sina musumba oyo. Waliwo n'abali ebweru wa Uganda omusumba nabo nga sinalaba kimu kya 10 omwezi gwaweddeko. Musajja gwoba mukazi gwo omanyi omwana oyo ebweru yayitamu, naye bw'olinda mwezi 8 oba akakadde muleke akakuwenga yawulidde. Naye bakuba amasimu abasumba, bakuba amasimu ebweru wa Uganda katamanya connection uwaye sisita. Yesu agamba bw'ati n'ekimu eky'ekkumi ekyekyo eddakiika zonna ez'emboozi gwakubidde eddakiika nga ssaawa nnamba oba essaawa 2 eddakiika 10 nga kiri ku ssente. Bw'otatole ssente Mukama tajja kukola bw'ati, Mukama tajja kukola bw'ati. Bw'otaweeyo omanyi kati eddakiika 2 dhokka g'ayogerako ku Yesu alokolera akola ki? Eyo si kkanisa ya Kristo. Era Katonda tetumuwadde kitiibwa, naye nga yatugamba tunaabanga mitwe. Era kati nemupanga kusimbayo kooko nebwotampa neomutawaayo mwenna. Era ali wano batuka okuwaayo tokola bwoti oba ogende emanyi ofuyise mukaseera k'okuwaayo wetwala emanyi nga tolina na musulu. Tulira ddala awo baweeyo ng'otudde, bakomewo ng'otudde, tufulume nga towaddeeyo osanyukire ddala kubanga tewaze kuleeta ssente, waze kunoonya Mukama akuwe ssente. Bw'amala okuwa ssente ojja komawo ozireete bw'onaaba otegedde yazikuwadde. Bwe bali kusomesa bategere azigaba, tusomese abantu bamanyagaba. Bwe bamanyagaba bamanye okuddiza abawa. Tunaabanga biki? Tunaabanga biki? Bw'obanga gwe ow'amawulire kakasa obeere mutwe mu banno bonna mu mpisa ennungi yeggwe, okutuukiriza by'okoze yeggwe, mu bakama bo yeggwe ng'oli mutwe. Gy'okolera obeere mutwe. Abo abategeera era abakola obulungi ng'oli mutwe. Ne bw'oba kambi bw'oti, ne bw'oba kato, ne bw'oba katono, naye ng'otegedde ng'oli mutwe bajja kusitula balekewo bode ennene. Because okitegedde nti ndi mutwe. Mu mpisa ennungi beera mutwe, mu kwogera beera mutwe, mu kwegayira beera mutwe. Balyoke bagambe nti bannange gundi oyo yeegayirira, yeegayira n'owulira nga ne buloka
kubambuka gundi oyo asaba ate leka gamba osabe nnyo naye ng'empisa nvundu nnyo saba nnyo ng'empisa nnungi nnyo ennyambala nnungi nnyo enneeyisa nnungi nnyo kubira yesu engalo nga z'amaanyi kwero si wanu tekuli mulokole n'omu executive munaaba biki kwero si tu tekuli mulokole n'omu executive munaaba biki kwero si three tekuli n'omu executive yeegombola munaaba biki ku disitulikiti tekuliko n'omu munaaba biki mu paalamenti temulimu mulokole yadoobu n'otunuulira munaabanga biki mu ggwanga Uganda abaliraanye pulezidenti Museveni wawuliddewo imaani noze wera kwesinga anti fena tuli basimu oli luddawo tuli mu nsi ogamba byansi gw'oliwa wali otuuse muggulu omanye obukuzi obubuga muggulu engeri gye babulondamu sooka onyweze ebyensi bikuyigiriza eby'omuggulu mbasumuludde mu linnya lya Yesu abalokole mwenna bakitaffe mu Katonda bandirowoozezza tunaabanga biki ekigambo ekyo wano wabeerewo omulokole wano wabeerewo omusiraamu wano wabeerewo omukatuliki wano wabeerewo omusegeresite wano omuprotestanti awo buli kimu etambule wabeere omulokole bw'ataba ssente bwewero bibiri bw'aba ssente bwewero bibiri omulokole vaisi wabeere mukatuliki wano wabeerewo omusiraamu wegamba wabeere balayate ojja kulaba bano basikana bano basikana bali basika bale ojja kulaba ng'ensi etambula very clear bayibuli egamba nti omusana tulitabaza yaki yansi tulitaala lya Katonda naye we tunaabanga ffe tetuliiwo ani anaalaga ekituufu bayibuli egamba omulokole oli munyo gwaki munyo gwaki ludda waji olukyukira muno ogwalungawa mulimu n'abalokole abali bano bwema mulunga amaka g'abannammwe mugalunga kufa toli mulokole alunga omulimu gw'omuntu gukole ki gubeerewo oli mulokole ki yeebazibwe Yesu mbeegayire meseji yange etambule mbeegayire wabeewo akiwulira wabeewo beera mukulembeze beera mutwe so simukira tuteekwa kubeera waggulu kyukira muno beera waggulu kino kakyogere kigenda banyiisa ne bwoba nga baawo si muki alina abakazi bameka kola byonna by'osobola okukola okulabika nga gw'oli waki tonoba don't go beererawo ddala neerunga ebirungo nga bwe zibanva bw'aba alya bw'amanya ofumba enva ennungi bwe kaba katogo gw'omanya osiika akatogo obulungi bwe kuba kwambala gwayambala n'onoga bwe kuba ku mikolo gwe atambula ku mikolo naye bwe ziba feesi gwalina feesi enoga bwe kuba kwambala gwayambala ebiriyo nga tutte Mukama agw'omukisa tonoba kyukira muno tokola ki tonoba gwe beera wakuna naye nga gwe mutwe singa n'omulokole ne babuulira enjiri munsonyiwe ne babuulira enjiri oyo omusajja gw'oliko siwuwo kubanga oli namba 3 siwuwo ne bwoba namba 3 gwerunga obeere mutwe ne bwoba namba 2 anti wakiyingira tomanyi wakiyingira tokola ki ate wamaze n'okkirizaani Yesu katirunga obeere namba ki musajja bw'aba abalabalamu bw'ati ng'agenda kusuubula ng'agamba kampitire wannalweyisa eno kampitire wannakato eno kampitire wannamusisa eno ndyoke ngenda okusuubula olwo ng'omanya nti yegwe otegedde ng'omanya yeki yegwe gwe
tofaayo tonoba. Haleluya. Kwe manya kituufu ogamba otya nti babadde bakazi omulokole tuli batuukirivu. Tuli batuukirivu kituufu. Tuli batuukirivu kituufu naye oyo omusajja siwuwo. Si wange siwuwo kubanga oli namba 3 siwuwo. Genda onoonye owuwo. Owange gwe nafumbirwa nga ndi namba 1 bw'anambula onantwala pasita. Mbuuze ekibuuzo ekyo onantwala pasita. Owange bw'anambula tajja kubula. Nina emyaka 35 okuva mu 18 nnoonya nga bambula dda. Simanyi owulira kye ŋŋamba naye osanga bayibuli nga ali mu busibe n'omuntu. Tata beerawo naye obeere muki ye Katonda bw'obanga yeggwe ajja kujjawo bali bonna osigalewo kubanga Katonda alina obuyinza okujjawo byonna. Buli kizimbe kitakowa omugulu kyataasiima kikola ki? Lwaki gwe weesimbula? Jjukira muno teweesimbula linda bakusimbula. Haleluya. Lwaki weesimbula? Linda Katonda yabakola ki? Era nze ogwo omulimu guliko bangi. Nze sijja kubeerako. Guliko bangi. Beerawo Katonda asimbulewo batayagala akulekewo. Tovaawo temerawo. Bebeera namba ki? Bebeera namba ki? Genda ku mikolo gy'okukyalo bwe baba balonda Nantebe wa Nayikondo. Genda oteekeyo erinnya obeere ssentebe we Nayikondo y'okukyalo. Okwate ebisumuluzo. Gw'otayagala kise na mazzi tokimuwa. Awo otandise okuba n'obuyinza. Yes. Era njagala n'abaana abeesimbawo mu ssomero naye muwe ssente. Abazadde abali wano era ffe wano kunadako kwa ssente kwesimbawo kuba posita. W'omwana ssente akube posita ayogere bamuwe ekifo. Akule ng'amanyi omutwe. Kyewa mmwe toli mutwe ne bw'otalabika emikolo gigenda mu maaso. Nze siba bweki. Nze si bweki. Ewaffe abaana bange we bali ewaffe nwana era nfuba bwe sibaayo bagamba daawo aliwa tannatuuka. Neetuuka ndi mutwe weetuukira ne mugombola yange ne mugombola mwensibuka ne bwe mbanze ensembi y'okumufunga bamutwala bagamba musoke muteekeko wansi omufu oyo ssente batuuse. Era kale era ssente bakoze eki naye gweoli mulokole ne bw'otuuka ku mufu tebamanya nti naawe wooli naye weerowooza oli w'amaanyi ewa oli mukira. Kyukira muno nti oli mukira ate okumazeemu ebbanga. Abantu bonna balindiridde ng'omusipi gwakutuka gusibyeko ekifanvu wekiwa. Engatto wano akagera akamu nga kali bweru. Kati bw'obuwulira bakusinga obagamba eki? Ye mwabagende wa Faaza ne mugamba nsabira mpase omukazi. Ye yalemererwa okuwasa omukazi agambe gwe owase. Tunaabanga biki? Kati n'osimbula wano n'ogenda ewa Faaza n'ofukamira Faaza olaba emyaka gimpitiridde nembadde njagala onsabire nfune omukazi oba nfune omusajja. Faaza gw'ogamba akusabire ofune omukazi naye teyiri tamulina. Kati ate ye gwokola ki? Otegeera gende waki akuwaayina omukazi akusabire omukazi kubanga amanyi obulungi. Tunaabanga biki? So si biki? Omuntu atagulanga ku mmotoka akusabire esaala ogule emmotoka ye kagyagala. Muli mubeeremu abalokole. Teri muntu agaba kyatalina. Gy'olina ky'ogaba. Musumba nsabira nzimbe nanze ekyapangisa eyo esaala eba nnovu era nsaba muli ngamba naye Mukama muwe ennyumba muwazimbe
naye bwe musabira namba ku sente kyekibaamu ye bw'agifuna nze n'agifuna ddi kyekiba mu mutima muli naye nga wano owulira asaba essaala zonna ze tusaba ne zinuuga eva ku mutima mwe mwagala abaleka tusaba nga baleekaana naye essaala yonna etuuka ku mutima omusuba bwakusabiranga mu mutima mukama nga wanga kumotoka n'omukazi onakumotoka n'omusajja onakumotoka kina amafuta gaalimu ag'emmotoka asaba talinaamu fitina agisaba talinaamu nnugu musumba sabira emmotoka eri gyevuga nkadde sabira nfuneko ku mmotoka esingaawo bunene nga paasita ne gaali ewaka ewetagina baasikiriri kati bw'oyagala akusabira ofune emmotoka esinga eyo gy'ovuga nga ne kukuba omuyitako n'asigaza bayibuli mu ngalo abaali kukuba baatabuulya era ye n'omuyishaako kati bw'omuyitako n'emmotoka ekya n'ojja nsabira emmotoka eno ngikola enjagala nnene nga ye abadde ku bigere n'okuvaawo bamusanze yakambuza bigere nga neewaka ekyokulya kyamubuuse bw'ovuga mafuta mubeereemuko katiti kubira yesu engalo nga z'amaani kubira yesu engalo nga z'amaani bwe munaabeera abalokola batuula wansi n'olowooza n'okumiikiriza tugenda mangu tugenda kola ebinale naye muve mu busiru nkiddamu muve mu bulokolo obw'ekisiru obw'emyaka giri 1998 obwo obulokole bwali bwa kisiru buno obulokole bwe tulimu bwa kigezi so si kulowooza bitagenda mu ensi etambula yeebazibwe yesu olina yabuulira enjiri n'agamba tewali olina abuulira enjiri ayogera ku masuuti ayogera ku nyumba ayogera ku kalina bwavu bwe bumutta munoonyereza ojja kumusala nga apangisa buki oyogedde ku suuti n'azivumirira abatasuubirangako suubi gyakugula suuti kati takyagala ekyo kiwulira baseba obulokole bwa kakati yesu yatambuzanga niigiina netangira akaseera bwe yali ey'ebbeeyi naawe ogiremeddemu ku kituuti yesu yayambalanga tangira era akaseera bwe yali omutwe essaawa eno tangira si ya bbeeyi luli yali ya bbeeyi kati naawe oli mutangira kubanga ogiremeddemu guno mulembe mulala yesu yatambulira ku ndogoyi ng'omutwe yaddayo ku ndogoyi bwe naawe ogamba nti ne bwetambuza ebigere kati endogoyi mu kaseera kano limusi endogoyi mu kaseera kano motoka kyennene ey'amaanyi V8 Hilux motoka ennene kitambuliremu ng'omusumba ekijja kikole ki nsaba mupakinga amamotoka wano nga manene mu linnya lya yesu nsaba muzimba amayumba amanene nsaba katonda abasitule mu ngeri y'eki Isaaya essula y'etaaga mu emu agamba omwoyo wa mukama ali ku nze era nfuseeko amafuta omwoyo wa mukama ali ku nze nfundikira n'ekyo gamba omwoyo wa mukama ali ku nze nga yekkiririzaamu nfundikira n'ekyo nze musumba Jackson kyakuwasa ekyange omwoyo wa mukama ali ku nze era nfuseeko amafuta okusumula abawambe okujja abantu mu kkomera okukola biri ng'omuntu akyogera kaana kayimidde mu basajja abaki kano waliwo kaana akayinza waliwo omuntu asobola okuvaayo neyeeyogerako ng'owamaanyi kyukira munno wali ovuddeyo ne weeyogerako ng'owamaanyi bw'oba tokyeyogerangako kinaakubaako kitya yesu yakyeyogerako naye nga bamuwakanya buki mulimu ali wano bw'alengera kalina ng'awa amaaso agajjako ojja kufa bwotyo bw'olaba kalina bajeti nga bagizimbira mmeka okitandika okirowooza n'abagizimbye bantu wakirowoozaako nze nagirowooza nagende wa muganda wange Musumba David Mukisa bwe yanyambusa tuba twambuka amadaala nentuuka waggulu era naye yazimba mwaliro gumu nenda kyabira abalwadde nenda kyabira abalema nenda
obujulizi babawa tobuweesangako nga katabuse kakyetuumi kakyenze baako kyeweeyita yadde kinene va mu bwavu baako bye mukola muleme kunyomesa Yesu nze nwana kyonna kye nwana okulabika nga sitamala bagamba kaaka akalokole kaaka akasumba no njagala bagambe wuuyo wakiri bampiteko ekintu oba bantuuma ekintu kyonna oba nabbi w'obulimba oba omusajja ow'ebigambo bingi oba omuntu omulimba oba ekintu kyonna kale bampite kyonna kye bakola ki naye nga saagala kulabikiramu abo abaswaza Katonda saagala yeebazibwe Yesu kati wuuyo waali ne mugamba ogenda esumba ennyumba n'agamba nenda sobola ne mugamba ojja n'agamba tasobola ne mugamba kati baawuya obugagga si bwa kuwanika mikono obugagga si bwa kubuukabuuka obugagga si bwa kuzina mazina mu kyaki obugagga bwa kukola omulokole njagala kuwunikana nga njagala mubeere emitwe atali mulokole ogagga wala akola n'omulokole ogagga wala akola ekyamagero tekibaako kwesalirawo ekyo Katonda akigaba ekyamagero Katonda akigaba tekibaako kwesalirawo eyinza okujja ekyamagero nga kikwanso obanga pikipiki obanga simu naye obugagga basaba busabe kyoyagala okola kikole era osaba kisabe kyoyagala gwoba okyagala osaba kisabe n'okikolerera kyoyagala gwoba okyagala osaba kisabe n'okikolerera ekyamagero bwe tokimanya kikugwira bugwizi oteekwa okubaako kyoyagala okikolerere n'amaanyi go gonna era okumire ebikireeta mwekiva success omuntu omuwanguzi abaako amaziga mangi gayiseemu okuwangula n'olw'ensonga eyo abalokole ba mwaka guno naddala ffe abaawano njagala mutabuke mukole nnyo mulwane nnyo munoonye ssente mugagawale oteeka ogagawala ng'okola otaakole tojja gagawala bw'otaakole tojja gagawala bajja kusabira bakusabire okole entondo ogende wa musumba gundi akusabire oveeyo nga togagawadde ogende ewa gundi akusabire oveeyo nga togagawadde ogende omusumba ow'amaanyi Jackson kyakuwasa ekyansi ogende nkusabire oddeyo weebake ng'olinda ssente zikusange mu kitanda mbabuulidde mazima nze sijja bali oba mumpa ssente mumpe oba temumpadde mulekeeyo naye kikulu musobola okumanya amazima amaki biralese engalonga z'amaanyi nange nensaba naye saatulangako kintu kyenjagala okutuusa nga ndi mutwe era nze yogera erinnya lyo wano mu kanisa eno eya Power Healing and Prayer House Ministry wansi wa Bishop Dawson Kyaguwa ngenda paakingawo emmotoka evudde mu ntuuyo zange ngenda kuwa obujulizi oba mu ntuuyo yange era Mukama ebyamagero mbyagala naye okusinga sasula entuuyo zange mpa mu ntuuyo zange mpeera mu ntuuyo zange ekyo kyonna ekigenda okuntuyanya okuva olwaleero Mukama nyamba nkifunemu ng'okwagala kwange bwe kuli mu linnya lya Yesu. Mukama mpa obugagga olwaleero simbawo mu bifo eby'enjawulo mu korona kuno wabeerewo omuwonya endwadde wabeerewo ositula wabeerewo obugagga zimba ekkanisa eno Mukama yamba bawala bange abali ebweru wa Uganda obasasule mu ntuuyo oyo yamba batabani
ate mukama sigana so wali abarogo wali abasezi wali emiziziko naye yesu waita mu maziga waita mu ntalo waita mu nyondo waita mu mikuwa waita mu marusu waita mu ntaana n'ozuukira erinnya lyo n'obeera mutwe sosimukira abakazi n'abasajja tukuwanika nga tugamba yesu oli w'amaanyi nange nkwegayiridde kitange yali mugulu nze mutabani wo kyakuwadde busolise kyange abantu abamu mukama tebanzikiriza abantu abamu tebakkiriza nti gwe wampita gwe wantuma abantu abamu tebakkiriza nti oli kitange mugulu naye mukama nzikiriza oli kitange wampa obuyinza ku nsi ne mugulu oli kitange ampa obuyinza eri amayembe eri ebiteeka eri emisimu eri amarogo olwaleero ekyakwata kiragira kikute ekyakwata kiragira kikute ekyakwata beewamwe ekyakwata obulamu bwo ekyakwata esente zo ekyakwata bbaawo ekyakwata omulimu gwo ekyakwata visayo ekyakwata pasipoti ekyakwata omuntu ekyakwata bbaawo ekyakwata mukyalawo ekyakwata ennyimbayo eganya okugwa mu linnya lya yesu ekyakwata ennyumbayo eremedde kudamukosi eremedde kuolopuleti ekyakwata ennyumbayo ekyakwata emotokayo ekyakwata kadiyo ekyakwata olubuto lwo n'obeera butazaala ekyakwata emikisa gyo n'otafumbirwa kiragira faya 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 ku mayembe faya ku miteega faya ku misimu faya omusimu gw'obwavu omusimu gw'obwavu ngulagira gukubeeko omusimu gw'obwavu ngulagira gukute ndagudde emmotoka ndagudde emmotoka ndagudde emmotoka ndagudde emmotoka ndagudde visa ndagudde olugendo lwo kulagulireko omulimo ekibadde kyagaana katonda akikoze waliwo ekibadde kyagaana okisabidde ebbanga okikoledde ebbanga kati mukama akikuwadde nyimidde mu buyinza kitwale genda okole ng'ofuna genda osuubule ng'ofuna genda okole emirimu ng'ofuna genda okole ofune 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 ate akole n'okuyataalyenga genda obeere mutwe genda obeere mutwe abasumba mubeere mitwe abalokole mubeere mutwe na buli wamu bonna mugende muyimirire abeetaaga obwa ssentebe mugende muyimirire tekigaanibwangako tebabalimbanga omulokole teyeesimbawo omulokole taakulemberenga genda okulembere genda ogaggawale tebabalimbanga omulokole takola dduuka genda okole edduuka tebabalimbanga omulokole teyeewola genda weewole genda owole genda owole tebabalimbanga nti olinde byamugulu ti mu nsi tojjakola mumulimamu ngulu mumugulu mwokka mwegenda tebabalimbanga tolinda bwakabaka bwa mugulu bwokka twala obwakabaka obw'omunsi bwange n'obw'omugulu butwale mugenye erya yesu musabye obutamanya theology kyekibakoze ekyo abasumba abalokole namwenna abanaddiini lwaki abakatuliki bagamba abantu baabwe ne beesimbawo lwaki abaprotesitanti balina ba mop lwaki abasiraamu balina ba mop mwe abalokole temuli mu uganda temuli mu nsi eno namwe mugende mubyesimbeko katonda abawa omukisa munaaleetanga ekimu eky'ekkumi oba tunaaleetanga ekimu eky'ekkumi bayibuli egamba ebya kaisaali bibeere byani n'ebya katonda bibeere byani kyajja bwe kiti abayigirizwa ba yesu bagenda ne batambula ne baleka yesu awaka oba ne bamuleka gye bamuleka ne badduka bagende batambule baba bali eyo ababaka ba kaisaali ne babakwata omusolo
bwe bakwata omusolo ne babagamba ffe tetuteekwa kuwa musolo, tulina kabaka w'abakabaka Yesu ye nannyini buyinza. Ne babagamba tubatwala. Bwe baalaba nga abasirikale babatwala ne babagamba ffe tetulina naye tugende wa mukama waffe abakole ki abawe. Ne babaleeta Yesu waali ne bagamba Yesu mukama waffe abasajja bano batukute batubanja musolo naye ffe tulina ssente ye lwaki tuguwa ng'ate ffe bananyini buyinza ffe kabaka w'abakabaka. Yesu n'abagamba nti abange esente ezo zemulina zemukozesa zaani za Kayisaali muzindage. Temulaba nti za Kayisaali? Ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali kubanga ye yabifulumya, esente ye yazifulumya, sente zize yazinako obuyinza mu ggwanga lye. N'ebyange n'ebya Katonda mubiwe Katonda, emitima gyammwe n'obulamu bwammwe mubiwe Katonda, naye sente muziwe Kayisaali kubanga yazinako obuki. Baali bajeemedde mateeka agafuga eggwanga nga beekwasa Yesu, baali bajeemu, tebaagala kuwa musolo. Kati bw'okyekwasa gwe omusomi wa Bayibuli mwe bya Kayisaali biwe Kayisaali, bya Katonda oba tomanyi theology. Mukama bawe omukisa. Ekudawusoni kyakuwasa ekyange wano emukono kiyunga njogera ntya Katonda omulokole omwavu, omulokole omwavu, omulokole omwavu onyoomesa Katonda. Omusamize omugagga aba wa mukisa eri Katonda okusinga omulokole omwavu. Omulokole omwavu omugagga omusamize akusinga amaaso ga Mukama olw'ensonga nti oyo omusamize yandigenda mu ekereziya n'abuuza kiki ekitaliiwo, ne bamugamba amadirisa gaagano gatwala sente mmeka, nti $6,000,000. N'azibala n'aziwaayo. Ayita bukubo n'agamba ekkanisa ng'erina amadirisa amalungi. Katonda wa kitiibwa tajja kumanya nti ne yagula amadirisa ago yali mubbi, yali musamize, naye ajja kutendereza Katonda eyakozesa abasabira omwo ne bagula amadirisa. Era kisigala kiri ku likodi nti nno eyo kanisa y'abalokole oba eyo kereziya, naye ng'eyagula matiriyo musamize oba mubbi. Ekibuuzo, ono eyagula ebintu ebyo naye nga mubbi oba musamize ebiweeseza Katonda ekitiibwa, n'omulokole oba munaddiini atalina kyakola kiweesa Katonda kitiibwa, ani asitula Katonda? Kola sente, kola nnyo oweese Katonda. Funa sente, kola nnyo enkola yonna nga teriimu bubbi, naye ofune sente ojja kuweesa Katonda ekitiibwa. Bagambye omusumba omugagga bw'ajjanga mukyaza n'ajja n'emmotoka, amafuta agajjira mukeekanaakana omusumba agire ku bigere ne Bayibuli ekwako eddiba. Kama abasabise.